twagala kutegeeza eggwanga nti ekibiina kyaffe ekya People's Front for Freedom PFF kigenda kutongozebwa mu butongole, tunyonyole n'eggwanga ffe baani, biki bye tusuubiza okukola na butya bwe tunaabikola, na baani abagenda okukulembera PFF ku Lwakubiri nga 8 Ssabbiiti ejja, kati ennaku nga 7 okuva kati, bwe tugenda okubanjulira ekibiina kino ekya PFF. Kati ekiwezezza ennaku kigenda kuba kiwezezza omwezi mulamba bukyanga kiwandiisibwa, kubanga twawandiisibwa ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwe tumalako ogw'omukaaga. Akulembera ekibiina kino mu kiseera kino Honorable Wafula Ogutu ajja kusomera ba members abanaabeera wano. Tuyise abantu abasukka 1000 basobole okukiikirira abo abasukka 5000 abaawandiisa ekibiina kino nga bataddeko signature ku mpapula ezaawandiisa ekibiina. Ku Lwokubiri nga 8 Wafula ajja kubasomera amannya g'abo abantu kati agali mu kusunsulibwamu abagenda okulembera ekibiina kino, era convention abalala gye bayita delegates conference bw'enaaba emaze okubakakasa bajja kulayira. Ebyo byonna bigenda kubeera wano Katonga, bajja kulayira batandike emirimu mu butongole. Ku lunaku olwo bajja kubeerayo speeches nnyingi, ng'emu ku zo egy'okubeera enkulu, keynote speech, egenda kubeera ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye, saawa zino ng'ali luzira, naye yateeseteese dda speech ye gy'agenda okutuusaako ku badelegates abanaabeera wano. So eggwanga twagala limanye nti omuntu asobola okubeera ng'ali mu kkomera naye era ng'akyali wa mugaso. Tovala Museveni yali ayagala kumutta. Era ensonga ey'okubiri nga teyawukana nnyo na Dr. Besigye, olwaleero Dr. Besigye lwagenda okusula ekiro kye ekya 2021 mu kkomera Luzira. Eyo gye yasindikibwa kkooti y'amagye, amagye agakulirwa mutabani wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ye ne kitaawe abaali bateeseteese okuttira Dr. Besigye Nairobi, gye baamuwamba ng'agenze okubeera omu ku boogezi ng'eyali minisita w'ebyamateeka Kenya, Martha Karua, atongoza ekitabo kye. Ne bamuwamba ne Ajwa Bedi Lutale, omu ku bakulembeze baffe, nnaku z'omwezi nga 16 ogw'Ekkumi mwaka oguwedde. Kiseera kati kiyiseewo myezi 6 bukyanga Besigye awambibwa ne Ajwa Lutale. Omwo mwe mwali ne kkooti enkulu okugamba nti ab'amagye tebasobola kuwozesa abantu ba bulijjo, era Dr. Besigye n'atwalibwa e Nakawa mu kkooti. Kati kkooti eyo nga 29 May n'emusindika mu High Court atandika okuwozesebwa. Kati wayiseewo omwezi mulamba bukyanga asindikibwa mu High Court, naye High Court yeebuzaabuza. Dr. Besigye mu kkooti eyo kati eriyo ensonga 2, esooka eya Museveni omuwaabira n'eya Dr. Besigye okusaba okumuyimbula, kubanga mu constitution Besigye amaze ennaku 180 ng'ali mu kkomera nga tawozesebwa. High Court yeebuzaabuza naye tugiraba. So twagala kubategeeza mu abalamuzi abali mu High Court, kati tubawaddeyo wiiki emu tumale okutongoza ekibiina kyaffe kiddako mutulinde. Emirimu tugenda kujja tugitambuliza awo mu High Court, ffenna abamemba ba PFF, mpaka nga mugoberedde constitution, kubanga abalamuzi musasulwa. Ne babaweereza omusango gwa Dr. Besigye omuwozesa mwezi mulamba, muwuuba makooti, mutambula mudde eno mudde eri. Tujja tubawaddeyo wiiki emu omusango gya Besigye mutandika ogiwuliriza, oba tujja kujjanga nga wone Katonga tuvuddewo katubeera ku High Court. Wiiki ewedde twakyaliddeko Dr. Besigye Luzira, nawadde omu ku abagenzi omulaba. Gyali mugumu nga bulijjo, abamumanyi Besigye. Era ebimu ku bimutwalira obudde ng'alowoozaako y'embeera eri ebweru mu Uganda. Byonna ebigenda mu maaso abiraba. Era yatugambye tubatuuseeko obubaka, tewali kimusanyusa nga kuwulira nti mukyerwanako. Ekyo kye kimuwa amaanyi okubeera mu kkomera, n'amanya nti abantu abeerwanako okweddiza ensi yaabwe bakyagenda mu maaso. Article 3 mu Constitution
etegeeza bannayuganda nebawa n'obuvunaanyizibwa buli omu okulwanyisa abantu abamenya constitution. Buli lwe tugenda Luzira Besigye addamu n'agitujjukiza n'agamba abantu mu gye basomese bamanye nti obuvunaanyizibwa bw'okulwanira ensi yaabwe ne bagizza mikono gyabwe buli mu nsingo zaabwe. Ensonga eddako ye Mwami Museveni ne baakulembera nabo gavumenti abaafuuse criminals abamenyi b'amateeka. Mwena mwalabye ku Lwomukaaga wano mu kibuga Kampala nga Museveni agenda asimbye akago kuba kati mukadde awedde emirimu, agenda okugyayo empapula mbuwaddemu yeesimbewo okuba pulezidenti oluvannyuma lw'emyaka 40. Yeyaddiridde Moses Ali mwamulaba abo nabona bakandidate ba Buggo bakukwata Buggo. Moses Ali ne mmotoka bambi teyavaamu. Kati Museveni yawerekeddwa